okutabuka bubi nnyo. Omukulu no gwe bayita Ziza Bafana ebyaguddewo. Emboozi ennaku zino eriwo ya Shiba ne Spice Diana. Wiiki eri yali wiiki nga mulimu omuwala gwe bayita Rita Dansol gwe baasiba. Era Ziza Bafana n'avaayo bubi nnyo eri manager Roger. Abajjukirako emboozi nti waliwo omulenzi eyafiire wa Spice Diana nti ozo emboozi eyo mugiwulira. Ewezezza ndowooza egenda kuweza nga mwaka mulamba. Kati omuvubuka ono yafiire wa Spice Diana bonge bagamba bafamire bagenda kukola lumbe. Kati olunaku olwajjo bakoze press conference nga balina Ziza Bafana bannange. Sooka obiwulire ensonga zino. Ziza Bafana agamba nti ayagala abafulira obwenkanya kuba manager Roger yamuleeta mu ndongo eno ayagala erinnya alitereeze. Bannange Bafana katandikire wano muganda w'omulenzi oli gwe bayita Nsamba eyafiire wa Spice Diana baba Luganda ng'ebagamba nti ba Spice Diana be baamuta. Wulira Roger sente azirina tacyanoonya ate singa naamujubisa n'ekisussa anemoloka ndi wazivuga nga Roger wansuubira. Naye nze ne mugamba munnange kangume mu bwavu kuba bayinayo kambabuulire bannamawulire abamu naddala Roger bakozesa okutta emboozi eno oba eggulire lino kuba Roger bingi abikoze ndowooza mubiraba nammwe. Njagala abaanamu abamawulire abantu mu abamawulire wesse mu kifaananyi singa muganda we yattibwa mu nzitibwa bweti essaawa ya leero nga nze gwe basasula nzite eggulire nga gwe olwana kufuna bwenkanya naye nga ye waliyo oli kyakola kusasula abamawulire. Kyoga nti omuntu ali eyo yeeteeke mu bigere byammwe. Yeeteeke mu bigere byaffe nga batta muganda we. Nsamba Henry yali munnayuganda ng'omulala. Weewaawo yali mukubi w'amataffaali naye ate alina abantu be yali abeezaawo era abaali bamwenyumiririzaamu. Okitegedde bakoze press conference nga balina Ziza Bafana. Ziza Bafana agamba nti ebya Ziza Bafana agamba ku Roger ulira abagambulya goyita naye nga bino abantu bannayuganda betwagala obbagamba si nti abo ba Roger b'amaanyi kwegamba kye bakola nabo bennyini tulinga abakola ki abababuulirirako okitegeera basobole okulowoozaamu kati nga bwe balabye nti basibye oli omwana bagenza omaliriza ngo audience yonna ne bagamba temusobola kukola kintu bwe kiti. Era bamaliriza banyize na Shiba nenga kyavudde ku ki bamaliriza balaba Shiba alabika ate ye omwana oli gwe basibye alinga akirimu ennyo afuna obwenkanya alinga akirimu ennyo oza kuba avudde okukola ki. Ye mukulu Ziza Bafana muganda w'omulenzi ono agamba nti bagendako ku poliisi n'ebyabulira bwe biti. Munnange bwe tugenda mu bitongole by'okwerinda nga bw'omanya Uganda fayiro gyeri yatambula naye nze nkugambye nalondola fayiro eno okuva ekatole yabwabwe ewa IA yagikola natwala n'omukisa ne ntuulako ne IO eyakola fayiro eyo ne mubuuza naye afandire. Wano tulaba omuntu ne bw'aba abbye kasimu mumufiirako ne lwaki ono assa omuntu agambibwa kale bw'aba teyatta ne lwaki temumuyita oba temumukwata ajja tunnyonnyola eddala omulambo guno gwatuuka gutya okuba mu maka ge kubanga kale bw'aba agamba nti ye yali mu abeeko ekifaananyi kye batuleetera kuba agamba ye Spice bwe mba ndaba interview zakola agamba yali alumbiddwa omubbi oba omutemu naafuna eneetaasa gye yamwetaasaako naye buli munnayuganda gyali ayagala okumanya Nsamba Enule yayingira atya ewa Spice Diana kuba tuli bantu bakulu wa Spice Diana mulaba we wafaanana. Ekikomera kiriko futi nga 11 kiriko sengenge kiriko amasannyalaze. Spice Diana wako ina abasirikale oyina ba bouncer oyina ba bodyguard oyina embwa oyina ba house girl oyina ba house boy oyina n'abakuyamba kawaka. Nsamba Henry bwe mwagala okwebuuza yayitawo okutuuka mu nju Spice Diana joga okitegedde ensonga eno omukulu Ziza Bafana akyajogerako naye agamba abyewuunya naye ng'olumbe lugenda kubaawo ku lw'omukaaga luno. Of course bagenda kwabya lumbe lwa mwana era nga omanyi Uganda nti babye nyimbe eri bino byonna kwabya nyimbe kiba kireeta abantu kulwabwe lumbe kujjukira muki muntu waabwe kujjukira nti tebamwerabiranga so kati nga bwe kiri ate nti baalimu okunyulwa ate ndi mu kuyimba ate gundi yaabwe eri ku mbeera ate Roger mikwano gyaffe ate eri mu mbeera so bagenda bafuna abantu bamanyi ndowooza nti okitegeera bagenda balabo bakusobola okukola ki so nze ono omukulu yamutukuna namuga kale tutuuka tulabe oba tukola t-shirts ezo n'obuntu byonna ebirala bye tusobolako ebitonotono okusobola okuba nga okitegeera tubayambako basobole okuba kale nga bayita mu nnaku eyo gye balimu. Ziza Bafana agenda okubayambako mu nsonga z'olumbe. Ziza Bafana agamba nti obusungu bwa bugattamu obwa Rita n'obwana omulenzi eyafiire wa Spice n'akola bw'ati.
byonna bigatte wamu kubanga Roger yakwata omwana oyo nga tugenda ku presentinga ku kivulu kyange kya Carnival eyakaggwa so yamukwata agenda na ku show preparinga bantu be kwetegeka ne bamukwata mu ngeri etategerekeka nga bine byagundi ava wa mama we adda ku show ne bamuyoola so kati mu mbeera bwetyo nga bo we bayina obusungu obwo obutasooka kulowooza nti naye abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku kye twakoze kubanga buli kintu tuli bayimbi buli kye tukola tuba twagala tukiteeke mu audience tukikolera audience bwe batanyumiddwa yadde mbogamba nti tetukoze eki tetunyumiddwa kubanga eba yasasudde ssente zaayo so kati gwe batolina kitwala bwotyo oba olina gwe kwekkirizamu kugana nekye wakoze nti nze kye nakoze nakikoze eki nakikoze kitegedde eziza Bafana yoyo nno agamba nti manager Roger byambo nkoze abadde asaba wakiri Katonda amusasule ulira okitegeera naye nga ebbanga eryo nze ndimala kuba ndi muntu mugumiikiriza njagala kumanya omuntu atuuka kukola omuntu nga nze Roger byazza nkola byonna byankoze omuntu atuuka ku eyo aye asasulwa atya gamba njagala ndabe Katonda omuntu oyo aba akola ki gamba kiba kitya mu nsi njagala okuvaamuko nga ndabyeko ku mazima nga bono gamba nti gundi namulabira ddala nga nziba naye njagala ndaba omuntu ddala gwe ndalaba nga nziba kyesinga omuntu akonze naye mba simukubye nga sina kye mmukoze kiyinza ye Katonda bwe ndaba omuntu ng'oyo nga ye just ayina akola ki baba bebitwatano kuggwamu amaanyi n'ogamba oba Mukama Katonda taliiyo okitegeera kubanga olabira dda nti omuntu oyo ekintu kyakola nga gwe tokimukolangako ate akola ki because abantu abo balukujjukujju asobola okubeera bwe nakogeddeko kyagamba abo tubasobola tugenda genda nti ffe byonna ebisinga tubikola ng'oluusi tukwata abantu bujega okitegeera oluusi ng'ofuna experience mu kuyiga abantu bali batya abantu bali biki kubanga research ezo zitwetya n'okuyimba abantu nti abo be bantu baffe akuwaanira wano n'avulugira eyo kati abakyali baffe amanyi okukubira essimu n'akola kino mwana ali twagala tuwandiikireyo akayimba kitegedde Bafana obusungu bw'amaanyi nnyo kati yakwataganye na bano muganda w'omukulu ono gwe bayita muganda wa Nsamba agamba nti Roger yamuyitako lumu yamukola atya olwo olunaku Roger lwampita kunsisinkana namba gye mbasomedde abagimanyi mugimanyi niyo muvubuka mumumanyi yampita emakindi ku Chicken Tonight yali agala tutule ne Roger twogere ku nsonga zino wenyizo zivaamu naye bwe tuuka emakindi abavubuka waliwo abaali bamanyi ndowooza nga bakyali ba Roger bo batandika okukola sayini zaabwe yadde nange saali nzekka kuba nali ekituufu nali njagala information kuba oba onoonya obujulizi mu murder case oba olina onoonyeza ddala otegeera ono omuntu polisi bwe yali mu ne mugamba tetwagamba polisi bwe beegaanye okunoonyereza ffe katukole ogwaffe ffe tunoonyereze tubulye bannayuganda biki ebiri mu ki omusango guno tuuka emakindi ngeno olaba abavubuka ku Chicken Tonight ndaba omuvubuka ampisa nkubira essimu alina basuulira sigino naye lwakuba ekyomukisa gwe nnina be nali ntambudde nabo nali nabagambye dda temunzigyako maaso asobola kukozesa essimu yo sika ebifaananyi ani gwe ndi naye ki ekiriwo era mbwangu nnyo we nange embeera etandise okusajjuka oli samwana chance kwongera maaso kugenda kukola byaffe emwesimatulako ye teyategeera nti nkoze eki ku lunaku lwe lumu era ne baddamu ne bankubira ne bampita emunyonyo olwo lwe mbanyumiza bwe nafuna tiimu eyalimu ne security nengena ne meeting nga Roger nga ndi mugumu nga sina nakintidde nakati ntambula naye nze simanyi era nkugamba Roger ne Spice kuba nabalabye muina interview gye mwakoze nga muina ono omuwala gwe mwasibye omusango gwe muvunaana mbusa ye mukulu we bamuyita Simbwa Fred ye muganda w'oli omuvubuka eyafa agamba nti manager Roger bw'anabagezzaako okumusiba ye tatidde abyogedde oli waddembe okusindika abatemu banzite oli waddembe okujja n'ompamba kuba wabinsuubiza n'ongamba ne mu security ya Uganda oginamu omukono oli waddembe okujja n'onkola kyokola ki naye kino nkikulayirira Roger ne Spice Diana ne munaba munzise ne muggulu mujja kunsangayo ne bwe tuli ku line nga tugenda laba Katonda nja kuva mu line ngende ngambe Katonda Spice Diana ekikolwa kye wakola ku nsi ne manager wo Roger kati obona buyinza okuba obusungu kati mwe nga family mwandyagadde kati abantu ngabo oba bwaba kwetonda ne bajja oba mu kamera mwagala betondere mwagala boba ulira Bafana bwayongera munno Bafana omuwulidde bakyagamba ensonga zaabwe Spice Diana ne manager Roger kino mukikola bugenderevu okuteekawo olutwala mulwane ne Shiba ng'ate mukimanyi muyina eggulire lye mutta mwatta omuntu mwatta muganda waffe kino nze nkyogera sikirumamu amanya nze Simbwa Fred gobo nnoonya n'essimu yange ogirina Spice Diana nawe ekituufu okimanyi bwe mwagenda mu mateeka kati ninyo Uncle Bafana Spice Diana ekituufu nawe okimanyi
Shiba tomusobola Shiba muyimbi goyimba ki nedda kati eyo tuizo obutagenda ku nsonga yo etuizo obutagenda ku nsonga yo eyo party ndala tuli kwene ensonga kati nga ku mateeka tutwagala tuwe ku teeka y'amateeka gano nti twagala ne tuwawabira omuntu ne tukizuula nti no ne police yakimanyako nti no omuntu waffe afiira wano naye takikola ki Bafana alinga lawyer zensonga neziri mu ndongo mu ggwanga Uganda music industry ejjuddemu byonna bisoboka mujjudde eddoko omusayi gw'abantu oguli mu nnyimba ezo bingi nnyo naye nga gegamu kwego ziza Bafana omukulu agamba yamuyambyeko n'enteekateeka yonna